So, hi Ritah, how are you? Looking all Nico. Hi Ritah. Auntie Rana ukwandika to Uganda go singo tutegera. Batubuza mu Luzungu. Hi Ritah. How are you? Hello, welcome. Hi Ritah. Hi Oga. Hello, how are you? You guys are looking lovely and stunning. The Oshonkoyas. Ritah, abagala omanya kigenda maaso leero wano. Kigenda maaso leero. Today my dad has thrown my husband a welcome party. This is his first time to come. We got married in London, and he didn't manage to like literally bless him with all that. So today is like, oh, this is his first time in the country. Let's throw him a surprise party. He didn't know about this, so I don't know what we're expecting. Yeah. Tuli wangi tata wange mu country home ye tulina maka abiri tulina entinda ne gano katendo country home ye jawumulira mukadde bwe ategekedde bawanga kabaga saga kogera mu lulimi lw'atakimanyi ategekedde bawanga kabaga akamwaniriza mu nsi ye time ye bwe yansasula nasasula bright price bwe kimugenda n'abisasula tebafuna time we mwebaza kati azze kumwebaza. It's sort of a Thanksgiving, and I don't know what's happening here, and we are yet to see. So let's see what's happening. So how do you feel coming to your daddy's country home after a while? It's amazing. I've not been in the country since lockdown. It's not like I've done it, but because I was having babies the entire lockdown, that's why it took me some time to do what? To come back. And then the lockdown bit and the babies. Yeah. So how do you feel being home? I feel so great. I feel so amazing. I feel so great being here, and yeah, it's amazing. Like I'm here with my entire family, my kids. You've seen them, my husband and his siblings. They're all here. The entire Nigerian community. Hello, welcome to Uganda. Hello, thank you. Yes. Is this your first time being in the country, in Uganda, the Pearl of Africa? This is my first time. How do you feel? Oh, amazing, very lovely. The people around are all good. Yeah. So was this planned to come with her, or she just surprised you to come to Uganda? Oh, we are planning to come to Uganda. Yes, we are planning. Yes. So finally, you're meeting the family and the friends. How are you finding the whole situation down here? The whole situation, like I said, is lovely. The people around, everybody are good, so lovely. So I'm really happy to be here. Have you learned some Luganda so far? Yeah, maybe you can try to tell me something. What have you learned so far in Luganda? What has she taught you? One, the greeting.
Could you please greet us in Uganda? Well, I want to tell everyone, gently, Oliotia, the Bulunji, Kaye. So now you're meeting the father finally face to face. Are you surprised? Did you expect this? Aren't you wondering what's really happening? What's happening here now? Yes. I don't know what's happening at the moment. Yeah. It's traditional wedding. I don't know, but what I know is I'm surprised when I get here, see everyone. So since it's your first time in Uganda, have you tasted local food? Because local food from Uganda? Yes, name it, everything. Like what? What have you like? Matoki, Okay. the one with the Peanuts? Peanuts, yes. What about Rolex? Is it the one with Eggs and chapati? chapati? Yeah. Yes. It's lovely. Yeah. Okay. Rita, tukomye okewo tuddeko ko mu Luganda katono nnyo. Bana emutu katono nnyo tumute tumubaleetere kubanga tunamubatera. So Rita, ng'omaze nga tuzze kati ewaka. Kinange gubadde ng'omukolo ogw'ogusemba. Ki ekiddako Rita? Ekiddako abazadde bange bagenda kulaba omwami wange bonna bajjajjayo bonna tebamulaba emikolo gyonna gyali UK kati bonna bwe bagenda leero mulaba bamusabire bamwemukisa n'okumuwelkaminga of course eri UK tulina family eri entonotono nga baganda baddadi abamu abatini bo bali eri kati mwasenge eyangaba ali eri tulina ne maama omu ayasikira maama wange naye abeera eri kati naye ku luno bwe tugenda like official okulaba abasinga enganda esinga it's so amazing that tata wange abadde agala like ntino nga tetusobola mumuleeta mu nsi okyo yanajja n'amulabira manju. So ekirala omukolo nga guno gambye gwa kulaba famire naye tetulaba bintu abasinga ndirowooza muno sikwanjula twamala okwanjula basasula bride price basasula yaleeta ente 3 ezimu zasandika zina okuzaala ezimu bazituma n'amanya gange daddi wuyo musobola omubuuza asobola obbabuulira yasasula bride price tebamubanja yasasula amakanzu amagomesi ente byonna byonna yabireeta ate yajja olunaku lwe twatuuka yatuukira lungi nga tetumanyi daddi bino abikoze so yaleeta ebintu ate kirala this is a good tachimanyi kiri wano kubatandika kuleeta bintu ze mugambye nti nompirikako sister wange agenda kwanjula nebajjanga netujanga twambadde. Okay, social in tradition waba w'emikolo bazadde ba both sides babaawo emikolo gwogamba gyali UK kyogamba abazadde bo batikane bajje abazadde bange abamu bonna bajja abazadde mukaaga bajja like patano ne matano bajjako basatu then wano abasinga tebajja basinga lenga wala bajjajja bonna tebaaliko naye nga okwanjula yakola wano okwanjula era n'aleeta aba kinsmen ne baleeta ebyo byonna ente byonna baleeta bride price daddy gye yasaba. socialite ow'amaanyi siri socialite blogger Number one blogger. nga blogger ow'amaanyi Vice President okuba nti bablogger batobayise bakweka musajjawo tebamutwala babloga abasinga bonna nabayise tulina wano abasinga bonna bano babloggers abo bonna president waffe waali coach waali bonna celebrities bonna babloggers abasinga bayitibwa yabadde open invite bakimanyi sikyo social media in-laws bawa bubakati bane social media in-laws mwebale nnyo okutwagala mwebale nnyo okwagala naye nange kino kyembaagaliza bazadde bamwe babanga bamukoze emikolo ebweru ngera abazadde bamwe basiimye omwami babayite babakulireyo ku kubaganga muno mwebale nnyo natwaga mwebale tusupporting mwebale nnyo kwagaloga mwebale namu welcoming from the airport mwamulagalavu banange mwebale nnyo onyumye nnyo ani akwambaza leero Pesh Talu Kotwa yanyambaza okuva Katete paka nyengeze ne changing bali G22 bali ku Universal House Lomu Street ayambaza engoye buli kimwe ekyo nabe na inechinda inechitola inachi abakazi n'ababadi black abali mu kuleeta abasajja bamagezi kubanga njagala tuyimbire wamu nebaza Katonda nyimidde president wange wano Isima tugenda kuyimba akayimba naye tuyimbire wamu ngenda mu nsi ensuubize
ngenda munsi ensuubize ngenda nze ensuubize mukama yeebazibweyo gye ŋŋenda bannange ndowooza kyekyo twongeremu akayimba kanyumiddemu guno gwayisima tukaddemu ndowooza naye bannaye tuyimbire wamu ffenna tetwayetaaga kgenda mu nsi nsuubize n'oba kale tuyagala n'obeera ku mukolo guno ogwa Ritah mu butuufu n'oba kale obadde musamiza ebigali bijjuke mu linnya erya Yesu kale n'omusiraamu ono akamanyi kale tukaddemu nga tuyimba ffenna kale mumuunya si kyekyo taata eyo we si mungamba asooka alindeko tuyimbe ngenda mu nsi ensuubize ngenda mu nsi ensuubize ngenda mu nsi ensuubize mukama yeebazibweyo gye ŋŋenda I'm on my way to the promised land. I'm on my way to the promised land. I'm on my way to the promised land. Yeebazibweyo gye ŋŋenda. Mukama atuwulidde bane mukama yeebazibwe. bakubireko mu ngalo eri Joseph newobanga oli mujja wa Ritah tekigana kulwa mukono newobanga wanyenyaako ku Ritah tekigana kulwa mukono kubanga Ritah bamutwala isima banaye tuteeka mukantu tolusa mukono ebiri baleka tusabe Katonda waffe mulungi ow'ekisa twagala okwebaza tukwebaza olwa Joseph ne Ritah bwebazze Katonda waffe okutulabako tukwebaza olwa Kagwa tukwebaza olwa mikwano gyabwe Katonda waffe omulungi ow'ekisa obatambuza olugendo oluwanvu tukwebaza byonna by'obakozesa tukwebaza okufuba n'okwewaayo kwa Ritah ono n'omwami we kale tubalangirako omukisa gwa Katonda ezzadde lyabwe linaabeeranga omukisa Ritah ne Joseph banaabeeranga omukisa bazadde baabwe banaabeeranga omukisa Katonda waffe gwe nga omutwe oyo gugwagamba nti yegwe wekka atta enkwe z'abagerengetanya tulangirira obuwanguzi ku baana bano tubalangirira ku Katonda waffe byonna bibakwatangako engalo bibeerenga n'omukisa buli muntu yenna ali wano abaagalisa ebirungi anaalabanga omukisa mikwano gyabwe bazadde baabwe n'abo bonna abaasigaddeyo banaalabanga omukisa Katonda waffe obulungi obwekisa bakyusiza obwenyi Katonda ayongera okubalabirira Katonda ayongera okubasanyusa bawummudde tonasasula na bisale bya ssomero bya ttaamu ewedde omugambe nti Mukama nzuuno bwe najja mu kwebaza kwa Ritah ne Joseph nalaba ekitiibwa kyo kale Katonda abanukule Katonda ayongera okubakyalira kama akutamye eggulu lyo oke mu luggya lw'abazadde ba Ritah okutamya ekisa kyo kibeere wano kibeere ku bataka kibeere ku kitundu kino kyonna Katonda waffe omulungi ow'ekisa mu kutambula kwabwe batambulire mu kisa kyo mu kubeerawo okwo babeere mu kisa kyo tubalangirako obuwanguzi Katonda abasanyusi Katonda abagabirire Katonda abeerenga nammwe Joseph and Ritah you go and be a blessing let your children be a blessing
Let your friends be a blessing. Let each one of us here be a blessing. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen. God bless you.